enjiri yazze luno gamba muno kika obanga okulokoka kwesiruwaza ku lw'erinnya lya Yesu nsiruwadde enjiri yazze luno gamba muno kika okitegedde akati nga gamba tuzinire omwa amaganda ng'oganda n'okwenyenya soka nenkubabula kibooko nga 5 okiwulira bwe mmalo zikubabula ne weenyenyamu n'endaba oba omugongo n'agutereza n'ebigere. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Tell the story to nyumize, ladies and gentlemen. Mbanirizaako ku show olwaleero ntera okubalamusaako n'ekiramuso ekikusinga okubeera ekikulu ku luuyi olwange nti Yesu yeebazibwe. Kuba ne bwe nakubuuza nti how are you doing? Oba oli awo kale kiyinza okukola amakulu but I don't know oba kiyinza okukola ennyo amakulu kuba nyinza okugamba nti osiibye otya ng'ate show eno ogirabye wakazuukuka. Ate ne ngamba nti wasuza otya nekijja kitegeerekeka nti ate ggwe oba oli awo obuuyo obwo obadde ogenda kwebaka. So kati mu mbeera efaanagane bwetyo show eno okusinziira nti erabibwa all over the world. I always tell people nti ffe tusinziira wano ku kasozi internet ku kizimbe YouTube ne tubona eri amawanga gonna yonna ne batulaba yonna ne batuwuliriza kye tuba tugamba. Manya yenze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle nate this time around maze okubanga njabula n'ekipya ekyenjawulo wabula kyenkusuubiza olwaleero show olwaleero egenda kunyumira nnyo nnyini ddala kubanga we've hosted one of the great man of God omu ku basajja abacelebratingibwa mu kisaawe ky'okuyimba ennyimba eza gospel mu ggwanga erya Uganda waneeno nga tosobola kwogera n'abayimbi omu 2 3 4 5 10 nga temuliimu baweerako boogedde ku linnya lye. Ssebo ne bannyabo he himself is a producer, a songwriter, a music entrepreneur. Ntegeeza ayinza obba nga songwriter ate nga oba producer kale nga alina engeri gya blessing abalala musically. So he's a dad and a family man. Ladies and gentlemen, twegatte ku musajja ono omubuulizi w'enjiri byonna nnyinza obutabimalaayo abakira yajja kubyogera ebisinga naawe obitegeere omutegeera oba oliawo nga bwe namutegeera akatwegatte ku Oluganda olwaleero gwe tulina mu nnyumba omusajja wa Katonda ow'amaanyi gwe ncelebratinga nammwe gwe mucelebratinga. Taata tukwaniriza nange nsanzise okubalaba. Osiibye otya sooka onsikeko mu mukono zajja gwe tolabikalabika nga nsanyusa okulabako. Nange nsanzise okusenka. Obulamu buli butya? Bulungi Kagati. Mwebale kuweereza Mukama. Amina aposo. Ate oweereza Mukama n'owoomya. Ekitiibwa kiddire Mukama. Oweereza Mukama n'owoomya. Yes, bwe kiba nti bakwogerako ne bakwogerako ne tukwogerako ne bakwogerako kitegeeza nti bakucelebratinga. Era kyonna kitiibwa kya Mukama. Amiina. Emirimu gy'okoze ffe tugibala. Mukama akutuweera omukisa. Oli omulabi omulungi bwakulaba bw'ati alina omuntu gw'omufaananira. Mufaananira ki? Waliwo omuntu gw'omufaananira gwe mubuulira amannya go ddala ani ono gw'alaba? Omuntu gwenfaanana ate kati gw'olaba yenze JBKatende. Amutegedde. JBKatende omulabi omulungi yaleetaze okutegeerako nti JBKatende yoli yennyini gwe tumanyi oli kadoonya mwana wange tonamera bbeere. JBKatende oyo azaalibwawa? JBKatende sigwe bamanyi ku kadoonya. Awo oba omutandikidde eno. JBKatende oli Katonda w'abalokola awooma.
digida chakala sanyuka Katonda abalokola akola atya aoma yoyo JBKatende ye kadonya ye JB pado tonakuza bere ye beef JB freedom is mine ye JB bino biro byakubotola nange mbotola ye JB mungeri enyingi ennyo wawe banzaala JBKatende ndi mwana muganda omuzaalo wa wano nziikibwa Sisa wano kawuku kumpi nnyo ozaalibwa mu kibuga otyo mu kibuga era mwenziikibwa ennyonyi zimpitako nga zigenda nga zidda awo bwenva Sisa oli oyinza kumunnyonnyola otya agende Sisa akwata lyawa Lwentebe Kyennakawuka Lwemasaka agende Sisa bw'oba ku Lwentebe okyamira Kawuku no driving a few kilometers away from Kawuku oba otuuse Sisa ate bw'obanga okutte luno lwe bayita Nakawuka road olutuuka Nakawuka you branch off on your left oba otuuse we bayite Sisa mwekikola mutya okubanga muwazaalibwa mu kibuga byajja bigereke naate nga munnaye nkusese okunzaala banzaalira Kiboga nga kitanga agenze kukola kakati Ekiboga eyo yagenda ne maama kitange yali muzimbi engineer yagenda ne maama gye banzaalira kanenvaayo nenkulirako emityana ng'era taata agenze kuzimba yali azimba kereziya ez'Abakatuliki kakati be basooka mu ba Mill Hill Fathers abaali wano Ekisubi n'abeera nga bazimba amakereziya kati bwentyo bwe najja ntambula bwentyo kanenkomawo wano e Kampala naye ng'obuzaale bwaffe kubanga tubala we batuziika tubeera tuli wano wa Sisa kati maama ne taata oyinza okutusharingirako ku mannya gaabwe maama owange ye Margaret Nalubwama mulamu gyali era abeera wano saidi za Kinaawa mama wange mulamu Kinaawa w'okulwegga yaza Kinaawa wano bayitawo ku Charles Kinaawa ku Kyennakawuka era ku Kyennakawuka naye nga mama wange wiiki ewedde twakamala ku celebratinga 75 years birthday bannanga ayogeyoge 75 years ate ye kitange n'abeera nga agalamidde awe Sisa yatuvaako yali ayitibwa omwami Yosefu Mukiibi nze JBKatende tweddira Lugave muli ba Lugave akabbiro maleere ge gaki amaleere byebitiko ebikula ku muti ne bibeera awo tebabirya biba bya white ge maleere bitiko bikula ku miti naddala egiba gikuze bwe giti ndabika nabirabako oba oli awo tell the story tunyumize tukyalina omusajja ono w'amaanyi omusajja ono alimo sounding musajja muyimbi wanjiri oba muyite he's an evangelist naye alimo sounding mu production ne music gospel music okitegeera bangi nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti tosobola kwogera n'abantu 10 nga badde mu kisaawe kino okumala emyaka n'atateeka mu linnya lyo mu mboozi yammwe gye mba munyumya recently naliko n'omukyala bamuyita Josephine Mukasa Josephine Mukasa anyige emitima nangamba gwe yamutwala mu studio ya Pastor Kudi then waliwo n'abalala ab'enjawulo ninga waliwo n'omwana bamuyita eyaddamu akayimba kano Ebeneza akola akayimba Ebeneza alwa asi Joyitende waliwo kano ke Ebeneza balina magumba tuyambe kajimba era naye ekitegeera so nkulabye ennyo ng'ojja olabikira mu mboozi musically ng'olina b'oyamba abayimbi mu ngeriyo so JBKatende ono abamula tulabye obuzaale bw'ekituufu ne tumanya nti yazaalibwa era asibuka side eno Sisa sikyo abazadde be bano gundi ogambye maama yani Joseph Mukiibi ekitange yafa agalamiddeawo ate ne maama Margaret Nalubwama ali Ekinaawa awe wa Charles kati obuto bwa JBKatende obujjukira otya bw'otunuulira abaana abangi oyanguyira okulaba omwana ekika kyo wali
nga wali oba gwe wali wanjawulo nnyo ebyo byali birala obutobo kikyo tayinza kwerabira mu butobo jebbi kyesinza kwerabira maama bwe yali anoba ewa ssebo mbu yandeka ku mulyango ogwe wa jjajja kati jjajjange oyo omukyala yali azaala taata ye yankuza naye nga maama okundeka ku mulyango bwe nakula nakitegeera kikye yali ayagala yali ayagala abeere nga bw'aleka omwana omuto ensonga ze zituulibwemu kati abakulu tebazituulamu kyenava nsigala ewa jjajja jjajja nankuza jjajja mukyala kati olwankuliza eri ekiboga taata gye yali agenza okuzimba kereziya ey'evvumba jjajja mukyala kati ankulizaayo ye gyasibuka naye baali bamuleese buleesi nga azze kulaba ku mutabani we n'abeera nga mutabani we amufunira w'abeera amakande eyo kaakati taata aba yawukana ne muzeeyi omukyala maama mu mulembe guno oguleeta Museveni taata bwe yajja Emityana okuzimba kereziya endala wa esayidi z'Emityana maama yasigalawa kiboga kyekyo lwaki mu kunoba bankwata ne banteeka wa jjajja omukazi naye ng'olwo abasajja baali bagamba nti omuntu bw'agenda n'abula ebbanga eddene aba muyeekera so taata yali takyasobola kutambula ng'ayitibwa muyeekera so bwe ntyo emyaka gyange paka ku myaka 7 n'embeera nga nali luddawa nali kiboga kataata bwanjagala n'agamba omwana wange bamuleete bandeetera muloole y'amatooke nga amatooke kwegali eno yonna yonna kubanga road blocks zaali nnyingi nga nze ndikanaawo akamyaka egyomeka 7-8 kati owaaloole n'adiginga ekinnya muli munda nga mwasobola okukusiza abantu okubeera nga abasajja bano abanyanya abaalinga ku road blocks tebalaba munda nga bamanyi batwala amatooke naye nga ffe tuli munda n'enzija Emityana ate gaali tegasobola tukuba naye nga buli road block gyatuukako ng'ajjayo yalina akadomola kakawalagi n'afukira abali awo ku road block ne banywa abajasa abo driver kati nga iserutini muze kati nga bonna badduka ne bajja ku mmotoka n'abayiramu n'abayirana ffe ne tusobola okuyitawo bwento bwe natuuka Emityana bwe buto bwange Mityana n'ensomera ku St. Noah Kiyinda Mityana olwo primary nentuuka mu senior eyo mu primary ey'okuna bwe ntuuka mu primary ey'okuna basajja bajja bagamba waliwo abaagala okufuuka bafaaza abanasoma obwa faaza ate jjebyawo nali mwangu nnyo nga ntuula interview okumaliriza bwe nti okugikola nga mpiseemu okugenda mu seminary ey'enswanjere P5 nembeera mu seminary P6 mu seminary P7 mu seminary enswanjere wano ku lw'Emityana nempita kwe kuntwala Ennyenga seminary eyo eri Jinja nensoma senior 1 senior 2 senior 3 sente nezikola zitya neziggwawo nga muzeeyi takyasobola zisasula kati nalina okuva mu seminary nenkomawo wano mu Kampala awo ku Nakasero SS nensobola okukola senior ey'okuna we nagimalira. Amina. Kakati mukulu JBKatende ne mugundi mu seminary era omuntu yayita mu bigezo ebyokusoma obufaaza mbadde manyabo awo bwayita mu bigezo then no qualifying okubeera sponsored by the church. Church si yali bateramu akasente wabulira abazadde be baleetanga akasente bafaaza ab'omulembe ogwasooka baba wanga ne baba fundinga n'ate bambi kyanyizanga ekereziya olw'okubeera nti omuntu yabanga yakasoma bw'ati olwatuuka nga tena dropping out so kati
gundi archdiocese nesalawo abazadde batuweerere batutuuse ku level ezawaggulu then olwo balyoke ebiyingiremu ekyabaleetera okukyusa nti ekyaki yayiwangawo omubiri ku lw'abana abaana abasunsuddwa oluvannyuma abaana ne bavaayo tell that story tunyumize tukyali ne muganda waffe omuyimbi ow'amaanyi JBKatende tunyumyamu naye wano nawali bingi byogenda okuba ng'otegeera era byogenda okunyumya era byogenda okuyiga ne byogenda okukola ki okuba nga weeyongerako bakiro olwaleero tusinzidde eno mu bitundu by'e Nateete. Yes, Nateete kwa Appointed Harvesters. Gye tusinzidde okuba nga emboozi eno etinta muganda waffe JB. Yes. Kusomoozebwa ki akuwayitamu ebiseera ebyo ng'okyasoma mu masomero ago ag'ebyobwafaaza oba aga seminary? Nga nkyasoma okusomoozebwa okunene kwe nayitamu mu bulamu bwange situukanga ne mpulira nti ddala nasoma ebinyumira. Nasomoozebwa nnyo kye bayita ssente eya school fees. Kubanga nga zo ziba fully paid engeri gy'oli mu faaza bakusasuzaako kitundu ziri naye nga ne bw'oba osasula mu bitundutundu n'olwokuba muzeeyi wange yali mufuna mpola kale nga eva kungoba nenzireka nenkomawo oba olulala faaza n'omwegayirira bambi kannimeko mu bitooke byo n'akusasulirayo fees. So obulamu bwange bwali bwe butyo nandibadde nasoma nentuuka we nali njagala ne bwe butandibadde bwa faaza naye nandisomye nentuuka ku level gye nali njagala naye buli we nakubanga omukono nga tewaliwo ayamba. Kakati okusoma n'okutwaza paka ku sini eyokuna nempumula emyaka ng'ena ng'olwo njigiriza miziki mu primary schools masomero wano agali muno mu Kampala. Ng'obayigiriza miziki? Emiziki ate gyo ng'ogijjeewa? Emiziki seminary already yali emaze oginteekamu kuba mu seminary basoma music. Mu bufunze music akuyingiryamu mu seminary schools? Mu seminary mwenzuulira nti nali nsobola okuyimba kubanga kino ekitone Katonda yakigaba. Wabula mu seminary nali mu P5 musajja n'ayita n'agamba abagenda ozina amazina amaganda mujje wano nenzira eri nenkwata emikono bwenti n'alyoka agamba ffe kuba yali andaba nga nfaanana akavubuka ak'omukyala ate nga nina embaliga mbunza zaali zannumako kitegeera akati bwe yandaba nga ŋŋaanyi nampita gwe jangu wano olwayingirawo yankuba kibooko ezo ttaano. Ng'akulanga ki wangi? Ng'akulanga ki? Kwemoolamoola ŋŋaanyi ozina kali ye bwe yakutunuulira bw'oti n'alaba nga amazina mwegali yatunuulira fige ejjudde amazina esobola okuzina amazina kyokka egaanyi. Yes, n'alyoka nkuba kibooko ttaano bwe yamala ne bagamba bakube eŋŋoma nazina amazina kati okuva olwo n'atandika okunnyingiza mu buli nsonga amadinda biki byonna nze teri kivuga okujjako ze bayita aerophones byebyo ebivuga byofuuwamu omukka ne bivibratinga n'ebino ebirala percussion chordophones byonna mba nsobola okubigezaako okubikuba. Seminary yali ennyambye. So bwe nvaayo nenjigiriza amasomero around bwe nagayigiriza essomero leero eri present day baliyita St Andrew Kagwa Gombe High School liri Kawaala. It's one of the best schools. Kakati eryo mwalimu omukyala nga bamuyita Nakitto kati bambi yafa. Omukazi oyo bwe yanyumirwa ebintu bye nali nkola mu ssomero lye kwe kumpa scholarship ngende nsoma obusomesa. So after 4 years nengende ebusuubizi busuubizi PTC Erimitiana Teachers College kwe kusoma obusomesa. So nenqualifyinga mu primary teaching. Kati awo bwe nvaayo mu 2001 omuziki gwa gospel wengutandikira. Soko okwatiremu awo katono. Mukulu JBKatende gwe bw'otunuulira abantu abali around awo olwaliro so sportinga mu nti ono muzinyi w'amazina maganda bayikutunula butunuzi noga nti oyo ajjagga zino oyo agamanyi nsobola okugejinga wawoova wenva sobola okubuuza kali bw'ontunuulira oyinza olowooza nvaawa singa mbuuzizza gwe n'oŋŋamba nti ova sayidi z'empigi manya eyo mawokota
abantu bo mawokota nga njagala kuzina mazina magando ngamba otya ntomanyi mazina era automatically olina okujja mu ddiiro waakiri oweeyiseewo ne nkulaba nti ebigere bye biganye ne ndyoka mbitereza naye nga nkuyita nga bakuzaala mawokota oba nga bakuzaala wano mu centro nga gamba tuzinire omwana amaganda ng'ogaana n'okwenyeenya sooka ne nkubabula kibooko nga 5 okiwulira bwe mmala ozikubabula ne weenyeenyamu n'endaba oba omugongo n'agutereza n'ebigere Ssebo naffe tuzaalibwa mu centro nze nzaalibwa mu centro katomanyi kuzina mazina maganda manyi tomanyi kuzina nga manya ntya bakumpe training olabe bakumpe kale ndowooza saagaagala kuva buto oba nizo saagaagala tewagaagala nakati bwe bakuba oluyimba ne batandika oluyimba olaba abayimba abaana bako n'olaba abayimba nga Yesu yaliwo kakani ne kiggwayo n'eŋŋoma neevuga gwe n'osigalawo ng'omuti bw'oti kale soonyeenyamu ebyange ebyengerigeri mu ngeri yange nyinza okukukuba olw'ensonga emu oyinza okwagala okundaga nti oli wa mulembe guno n'obinyeeya naye bwe mmala okukukuba kibooko nga zizo 5 weekanga ozina maganda si mangu agamazina si mangu era bonga nti omusomesa akutunulira bwatu n'agamba nti gwe ofaana n'ozina amazina n'akukuba embooko n'akuyingizamu n'ogazina kitegeeza kyalimu already yanzuukusa yandaga bulazi kali nze ne bonjiira emiggo 10 tell the story tunyumize tukyali mu kunyumyamu wano Nomukuba gospel music legendary. This guy is celebrated musically. He's a big fish in this sea of gospel music. Mwami ono JBKatende tukomye wali nga tunyumiza okufaanana amazina amaganda n'atagazina ne kimukubya embooko. Mwami JBKatende, tell the story tunyumize. Otunaze nti gwe naawe osobola okusipotinga omuntu nti ono muzinyi. Nsobola omulaba. Tugamba muzinyi. Yes. Katonda yatutondanga ffenna tusobola ozzina. Ekyo obadde okimanyi? Mbadde sikirowoozanga. Kubanga nze kuba mbibiina ebyasooka saazina ku mazina. Dance is organized movement. Kituufu. Wanje? Kitegeeza omuntu okutambula obutambuzi bw'ati aba azina because ali organized nti ekigere kirinnya beppaba kino kyekiddako tayinza kulinnya bigere bibiri nga bya side emu alina okubeera nga ali organized kino kirinnya left right left right. That is dancing already. That is already dancing. Kitegeeza nsobola okuzina amazina gonna ne gata maganda. Yes. Kakati nga nkuyita jangu ozine ng'oyimirira obuyimirizi. Ogatteko kali nti amaganda. Kati olw'okuba oli mu area muno mwe tuli lwaki oba tosobola zina? Sisuubira nti nga tusobola. Okay, tell the story tunyumiza tukyatambula. Mwami JB akati awo ngenda kuzzaawo wali. Wali wootuukidde 2001. Yes. Oli ayagala okulabako oli munnaffe ali mu kamera. Yes. Tutuukidde 2001. Omaze okuva mu institution oze okutandika okuyimba gospel music. Nkomyewo wano. Kakati olw'okuba nali nalokoka mu 97. Olokoka 97? Yes. Tuzeeko katono emabega. Olokokera wa? Ndokokera kwegatta ku buweereza buli wa bonna. Ndokokera wa? Akati bwe nava mu seminary nanoonya omu ku baali bansomesezzaako mu seminary by that time yali father gwe sijja kwogera linnya yalina disco ng'eri awo mu Ndeeba kati n'agimpanga nze ngimanaginga omanyi ye akati nga managinga disco olunaku lutuuka lwali lwa Idi ne tugenda e Gombe okuba disco akati bwe tukuba disco Gombe mu Butambala. Kati awo ku ddwaliro waliwo ekibaati eddwaliro ly'e Gombe. Ati ekibaati ekyo nga tuteekamu disco ng'ekuba Idi tutandika sonda ssente. Ssente z'okuyingira ku mulyango.
laba ono olowooza byali bya bwereere idi event omuzannyo faaza olwedde yali agumanyi nti atuwa ebyuma ne tugenda ewala ne tukuba ne tufuna akasente akati kino kyekyabaawo abasajja b'eButambala bagamba mbu eButambala teva muto simanyi lwaki naye nakakasa ku olwo abasajja abampimpi batandika okulwana mu distance eringa ngeri gy'olengera eri ne batandika okulwana nga bajja balwana bwe basembera paka ku mulyango bakubanze baagala kuyingira ndongo manager oganye bayingire mu ndongo kati olutalo balutandikira eri ne lujja nga ludduka paka ku mulyango kanange ne bantwaliramu bali bameka banji group of yabavubuka kabwe bamala okunkuba ne ngamba ow'ebyuma jako kuba nze namulese nze manager naye najjako olowooza kyekyaddaka bajja ne bankuba ne banyongera bwe bamala okunkuba obulungi ne ngamba bijjeeko dijja n'abizzaako endongo bakuba ya bwereere ab'eButambala mbatya bwe bamala okuba endongo yange ey'obwereere nenkomawo e Kampala ze nandika ebinuubule na biki saasobola kuddayo wa faaza nenzira awo Mengo ku Sentema we nali nsula kaka kino kyekyabaawo faaza teyannondoolako yadde ogamba nti omwana ono gwe nasindise gwe baakubye yanninda bwe nawona nenzirayo mu Ndeeba bwe natuuka mu Ndeeba ne ngenda okunnyonnyola kiki ekyaliwo dijje sente ze twali twasonze ku mulyango nali namugambye ogenda oziwaani faaza dijje teyaziwaayo akatutuuka maze okuvaayo bwenti wiiki maze okuwona ebiwundu byange nga faaza alyoka agamba kyali kitya nga mugamba dijje teyakuwa sente dijje yaliwaawo nga yimiridde n'agamba musajja gwe oyagala kungobya ku mulimu wampaako ku sente bannaye musajja gwe omusajja nanneegaanira ddala mu maaso nga ndaba twava mu maaso ga faaza nga naye faaza tategeera oba nze nazitwala oba oli ye yazitwala but I was losing the job after losing the job bye biseera bamuyita kolera we yajjira mu Uganda ogwo gwali mulembe gwa meeya baali bamuyita yiga akati sokoleke kadono mulembe gwa meeya we Kampala yali Kampala wano meeya bamuyita yiga kati kolera najja mu Uganda nga buli bufofofo bwolaba busiraamuzi omuntu takyasobola kulyalya wantu wonna kuba asobola okulwala nga akatogo ka siringi 2 mu Ndeeba awo ku Butaala bwe bayita ku Namyalo nga sisobola ggula katogo ako ne negomba okulyako oba ku nnanansi ze basudde kasasiro kyokka nga ate kolera bwali bulwadde obuyita mu bujama kati nga essaawa yonna omanyi ogenda kola kikufa natuuka nempulya ngamba oba nejjewo oba neekole kiki teri ayamba mwaka kyogo ogwo gwe mwaka gwa 97 era gwe watwaliramu ebidongo eri kate bakkube bakutte no guno omwaka gubeera gwa 2000 because bandi gye nali nkolere yalina gundi eno disco baali bagiyita Youth Club 2000 yes akati nga ebyo ebyafaaza ebyo bye byafaaza akati kino kyabaawo nentuuka okubulwa ekyokulya kyenakola nentambula kuleerwa okoboteo mu Ndeeba nenvaawo nyambuka nzirayo Mengo kati nzija mpita ku nfudu enfudu we waali Paasa Namutebi ndabawo ka Paasa Namutebi ngenda okuwulira nkyamyewo kuba bakubanga waawo emiziki nenkyama nange wakirindabe ku muziki akati mandaba omuziki gwa Yesu bwe babuulira enjiri bagamba osobola okubeera ng'osobeddwa osobola okubeera ng'otabuddwa naye waliwo atalekerera mukwano gwo nga bonna bakuvuddemu ye Yesu abeerawo mu buli mbeera nempulira nga ddala boogera n'omutima gwange bagenda okugamba baliwo abalokoka nga ndi jjenje kalu
nga nyingira nga mpanika mikono na neewaayo bwento bwendisivinga Yesu. Kati awo mwaka gwa gulwa ogogolokoka gwendo 12 gwendokoka tuli kufuna Yesu okulokoka kulala wabula n'okukuba enegundi n'okuba ebidongo kuki kulala ontegeera waliwo kye bayita omuntu okuba nga alinga agwa waliwo okubeera ng'olinga asituka ontegeera nalokoka mu 97 wendokokera naye okuva eri mugundi mu kusoma obusomesa nkomewo nsobole okutandika gospel ye 2001 okitegedde nkulabye akati ewannamutebi wenava nenjoyininga church gye bayita appointed harvesters okuva mu myaka egyo paka kati n'olwaleero mwenkyali kati wali nali nserebyemu katono nnyo nga ngenza okusoma obusomesa then oluvannyuma era nenkomawo ekitegeeza ne wali wabeerera mu ndongo ya faaza nva mu ndongo ya faaza ndokoke kati faaza wali osemu n'omanya ebimufaako olw'okuba teyanfaako nnyo nange nakireka kubanga nali maze okufuna ate oluganda olulala kati olwo oluganda ne luntwaza mu maaso paka olunaku olwaleero. Ane ekirala ekibuuzo olwo ozikiza otya kiri ekyali kibumbujjamu gwe ekyokwagala okubeera faaza? Anti olwo baali bamaze okungoba bangobera mu senior 3 yoke nzije nsome senior 4 wa enakasero okuvaayo mu seminary school okujja okusoma enakasero wano secondary school school fees ezaali zibuze kali school fees ezakulemesa obwa faaza omutima gwali gubwagala nnyo era navaayo nkaaba nga tukyali bato ng'omanyi bw'otafuuka faaza oba owedde nga goolo eryemu kufuuka faaza naate nga nno eyo waliyo n'oluyimba nga lugamba mu busaseredooti Katonda yalonda mu busaseredooti Katonda ye gwasiimye ye gwalonda nga tetwagala biwulira naye nga Katonda ddala yalonda. Kakati nze saalina kubeera faaza wabula nalina kubeera faaza leero. Otegedde kyegamba wali olina kuba faaza leero saalina kubeera faaza naye nalina kubeera faaza leero kuba leero nina abaana aba kale wa faaza buli ekitegeeza bw'asooka okwegomba okwagala obwo Katonda si bwe yali ampitira yali akwagaliza buno wa faaza buno obw'abaana abataano kati ndi faaza alina maaza ne Chuduleni. Tell that story tunyumize. Tukutumiddeko muganda waffe gwe atulaba ng'osinziira okusimu yo. Mukama Katonda akutuwera omukisa aweebale nnyo okuba ng'otulaba ate gwe atulabira ku kompyuta yo awo wotulaba ng'osinzidde enamu aba downloading ne mutulabira ku TV kyamaanyi kyakabi kyaddala. Mukama Katonda abeere nga abatuwera omukisa. Tukyali ne muganda waffe a celebrated Christian music legend muganda waffe JBKatende ali mu kubanga sharinga naawe nze naawe wamu n'abannange. Tell that story tunyumize Ssebo. Kakati gwe faaza ina ne maaza nga ate olina n'abaana ne Chuduleni ne leero nva mutwala ku ssomero Chuduleni Chuduleni nina abaana bataano n'abaana abalala bangi okategedde. Akati abaana abataano abasooka kwe kuli abaana abawala 3 n'abalenzi 2 nina omuwala owa senior 5 asembayo ali mu pittu ekyonga kyamaanyi. Mwami Jebbi wangi oli w'amaanyi. Kakati otyo oze 2 mugumu otandise okuyimba gospel. Kane tuyimba gospel mu church netutandika worship team appointed harvesters. Ebiseera ebyo waliwo n'empaka ezaali oba zaali za top radio nebeera nga olwo yemwe yasinga mu central worship teams z'omu central eya appointed harvesters ye yakola ki ye yasinga nga yeyo gentraininga. Akati awo nange omuziki waliwo abavubuka abaali bakuba omuziki oba Pastor Sam Senyonjo omumanyi
Sam Ssenyonjo omumanyi bulungi mumanyi kati abo bavubuka banyamba nnyo okwagala ebintu by'abalokole yadde nga nali sinnalokoka. Pastor Sam Ssenyonjo nedda yaliwo ng'ayimba. Pastor Sam Ssenyonjo baayimba abo be batuuka okuŋŋamba nti kaseminaali akabeera wali ewa mukyala Naluwa amasinga katuyamba ne katutrainingamu ne mba traininga nga sinnalokoka. Nga gwe mu seminaari yo ge bagamba seminaari otyo kanemba traininga ne batandika ne bagenda nga maaso bayimba ontegeera kati nze okulokoka ndokoka ebizibu bye bimaze okunkwata okitegeera kakati oyo Sam Ssenyonjo bamu ku bantu be tulina okuwa ekitiibwa era balegendale. Sam Ssenyonjo Ssebo Pastor Sam Ssenyonjo naawe Pastor Sam Ssenyonjo yalina nnyimba ki ebiseera ebyo tebyali bya muyimbi nti ayimba omu bayimbiranga mu group. It was a group of young men nga balinganga 6 naye nga beeyita Voice of the Lord's Band. Kati nze nali ntraininga Voice of the Lord's Band. Pastor Sam Ssenyonjo gye yali akulembera nga music akyatambulira ku teepu nga tumukubira mu buwokomaani kasi oluyimba luyitawo bwe ruti oba tokyalusanze. Kakati mukulu JB ampozi golokuka mu 97 awo bayimbi ki aba gospel abayina amanya oba abayina ennyimba ennene nga bola mu generation ya radio nokona ku muyimbi gundi nokona ku Balevixon nokona ku Pastor Bugeme nokona ku bani awo mu 97 bayimbi ki wali oyinza okutuukirako nga bamanya banene era nga bayina ennyimba ennene ng'omuntu memory yange eyinza obutajjukira nnyo but at the same time nali sirina nnyo interest kubamanya naye sisobola kwerabira nti kwaya ya Pastor Kayiwa yayimbanga mu 97 nga bogerwako ekwaya zinga Escatos zalinga zogerwako. Waliwo abayimbi simanya baali babayita ba Kristosi nga bogerwako. Waliwo abayimbi nga Nakibuuka Betty Nakibuuka baali bogerwako. Omuyimbi nga Bannamaganda Pastor Namaganda now awo beba Pastor Robert Senyonga baali abo ennyimba zaabwe ng'omuntu osobola oziyitako n'oziwulira naye nga gospel artist ng'olwaleero bw'oyinza ogamba nti omuyimbi gundi baali batono. Waliwo waliyo omulala baali bamuyita Ezekeeri Sebagala abo baali bayimba nga ffe olwo ebintu tubitandiikiriza naye nga tuli mu could be oba Germany tukutumiddeko omwami Ezekiel Sebagala yonna gy'osinzira okubanga otulaba tukwagala nnyo tukutumiddeko abayimbanga nyimbira Yesu yalwana entalo zange. Zali nnyimba zaabwe ezo zali nnyimba zaabwe leero zitukozesa mu kkanisa. Yes. Compositions zaabwe. Yes. Sajja goli w'amaanyi Sajut Ezekiel Sebagala. Yes. Wow. Okay. Kakati awo tulabye otaddemu ne Madam Betty Namaganda, Madam Betty Nakibuuka, Pastor Robert Senyonga awona mu 2000 yawo bayina nnyimba kyawo amekete ebinyeebwa lwani olwo amekete ebinyeebwa maama waffe oyo Betty Namaganda nkwekutte yawangula ensi nange ompanguze maama Betty Nakibuuka balina oluyimba simanya oh my God simanya ndwerabidde bwenoonya amazzi ag'okunywa n'omutima gwange gunoonya ennyimba kunywa n'omutima gwange gunoonya Mukama njagala nkumanye. Olwo lwa Betty Nakibuuka mu bwongo bwange bwe ndowooza original composition bwe ndowooza kubanza awo wentandikira omulaba yaluyimbanga oyo mukyala mulaba edduka ezo ennyimba oyinza zisinza lero mu kibiina ekinene mu kisaawo oba mu kkanisa n'otomanya wagizaawo amatuka kaakati eno ewa Pastor Kayiwa nga nabo bayimba Pastor Kayiwa yalina bandi eyiye nga ye yes ng'eva mu kyaki ye kwaya bagiyita kwaya n'olwaleero ekyaliyo wa Pastor Kayiwa
bagitanga batya erinnya ndyerabira nenga yeye yalinga omutwe omukulu yes ye yali omutwe omukulu bayinanga abatulaba n'abatuwuliriza basobola okubeera bajjukira ennyimba yes Sakayiwa omusajja w'amaanyi bwe kati nnyimba ki ze baayina kuba lwa akayimba kannyumiranga kati we nnakabuulirizaako ennyo baŋŋamba akayimba oluyimba olwo lwali lwa Pastor Kayiwa luyimba ki ebigambo sibijjukira ennyimba ze bafilisiti baali bagumu baali beesize essajja goliyasi yali mulwanyi namige ow'entiisa dawudi kabambi kaali katone katiisibwa kamukuba n'atalantuka maali n'amaanyi kajja bambi n'envuumulo kabambi kaali kato ze nyimba ezaliwo ekyokolaba simanyi nti lweno naye omuntu bw'aluyimba nsobola ozijjukira yes ezo ennyimba zankola bulungi nasusanga awo mu maaso awo zankola bulungi nnyo netunulira nendaba nga bambi baali bayiiya b'amaanyi kituufu Pastor Kayiwa tukutumiddeko nnyo legend singer an evangelist musumba an inspiration tukwagala nnyo Pastor Kayiwa olowooza waliwo ekkanisa yonna eyogerwako nga terinaako kakwate ku Pastor Kayiwa oyo wano buli lw'oyogera ku kigambo bulokozi ojja kusanga buli musumba ng'alina waalayiningirayo bw'ati nze nali mu P3 kinda emityaneno ngenda okuwulira nga Pastor Kayiwa be bazze ne batukuba kibooko agamba temugendayo mu balokole nga bafubutula endongo wali eri kugombolola Pastor Kayiwa nga bavubuka nabo bato naye nga munnaye bagamba tetulinnyayo mbw abo bajja twonoona abakulu nga be bagamba abakulu abazadde baffe naye kati ate ddala kati era kati kati nga baboonoona bulungi okoona kwe baboonoona ndaba kulungi kuba kaakati we are stupid in Jesus' name kyatukola bulungi kaakati awo omaze okulokoka 2:7 okoze byokola 2 otandise 2 olokoka ebyaddala 2 9:7 ndokoka 2 ntandika music ebyaddala nkuleeba okitegedde nakuleeba akati bwe mgira worship team ne tugenda maaso ne worship team naye nga bwomanye ebya worship team omaliriza nga amaanyi oteekamu mangi naye ng'ate temusobola kutambula kuba decisions zibeera z'abangi ontegeera kakati so 2003 mpasa mukyala wange 2003 yes 2003 bwe mmala okuwasa mukyala wange nentandika okuyimba personal gospel music 2003 olwo nfulumya oluyimba lwe bayita katonda w'abalokole awooma digida lwe lwasooka mu studio lwero olwensooka nze okuyimba nga nze JBKatende producer ki yaluwa ebidongo era yali studio ki producer yaluwa ebidongo yali Andrew Kagwa oba omumanyi omusajja yakuba yabanga smart nnyo nga Andrew Kagwa n'olwaleero alina studio erabika eri wano mu Nnabulagala bagiyita batya erinnya sirimanyi kati naye nga yali olwakolera mu studio ya Greater Sound eya Pastor Magezi Joshua yali Kabalagala side za Kabalagala wa Miracle Center so abo be bakuba oluyimba Kabalagala kansanga awo Kabalagala saate serie wa Pastor Chiwewes naye kakati oyo wa Greater Sound ye be bankolera oluyimba lwange olusooka ye katonda w'abalokole awooma lwendeete wa Pastor Kiganda n'atandika oddutembeeyanga ku buli njiri gye yalinga alikodinze kateepu ne batwala ku leediyo ezimu ezitaali z'abalokole oba ez'abalokole naye kyenzijukira awo super FM zaani nga yabutwalayo ne bakuteera oluyimba ku message ya Pastor Kiganda ng'owulira essanyu era bwe tutyo awo okufuuka asaawo bwe twaviirayo okufuuka abantu digida balita katonda w'abalokole
ye Katonda w'abantu bomulya tabalala ono Katonda oma digida chaka sanyu Katonda w'abalokola oma. Yali tuni nomani okitegeera kati awo nimba kyezaddiira oluyimba olutwalaba lwakuyingiza lwalinga ekisumuluzo kyekyaggulawo ennyimba ezaddako nenzija n'oluyimba mwana wange tonnakuza bbeere lwe batagenda naawe zabugwo jajami otyo Katonda ajja kusala embooko bisuga ddadi ebikube pado boda abakube pado video so ezo ani yazikwatanga kuba akolanga video nga ziwanda omuliro zino ani kolanga video ezo ffe twazepangiranga noyiya n'ogattiriza kisoboka okubaawo kubanga gospel music aludde n'olwaleero nga taliiko ba manager abantu abateekamukko kasente kati weerekereza kyewandiridde n'oteeka mu music kati nga bu video tubupangirira n'oyiyayiya paka ng'okaleese gy'okaleese nimune video zo zalabikanga ziwabiwangamu obwanana bwa ssente ozima oyineno gyokolanga osika emmotoka otyo osika emmotoka gaba magezi kuyiiya buyiiya nakati tusobola okukolayo ekintu nga omuntu ayinza okyewunya n'alowooza nti bannaye nga bayiyomu omusimbi naye nga tweyiiya bweyiiya wakolanga oli mu nnyonyi oli mu zicopa zonna ennyonyi zikutambuza ziti sookoleke naye wagiraba niyo nagiraba bagenda akakulaba kati lwakuba tusirika naye tumaze ebbanga nga tubeetegereza nga mutwetegereza ekitiibwa kya Mukama amiina eyo yennyonyi ate yo ebiseera ebyokutwalako sente mmeka kuba ebiseera ebyo ng'okulaba vidiyo erimu ennyonyi ng'omuntu atudde mu nnyonyi ng'omuntu nga vidiyo mulimu ayimbira kyova olaba abayimbi ekifaananyi abantu kye batulaba eno kibeera kyanjawulo nnyo era batulowooleza bingi naye nga kibeera kisa kya Katonda tubeera twezizise buki bwezizisi wetuti ayamba buyambi kati ekyennyonyi era yannyamba nenfunayoko kuba asobola okunteekamu kasente nali nayimba oluyimba olwo nga lwa mbaga ya muntu nga ngambye enyimbira oluyimba nemuyimbira kati then oluvannyuma nemwegayirira katulukolere eddala naki ne vidiyo nankwatizaako naye nenkwatizaako ku ssente abaana bange ze bandisomyemu ne ze bandiriddemu nengattako neŋŋenda nempangisa ku kisaawa akanyonyi nenkagamba kati kanjire tukutule nekino tukikutule abewaffe oba tebalinnya nnyonyi naffe katulinnye kuki ku nnyonyi nenkikutula kati sizirinnya awo agazaja JB awo kyogamba wagenda bagezi kusawe n'okiriyalinga nobagaba nange nosasula sente nagenda nemba nnyonnyola before the shooting nembagamba neetaaga essaawa emu mu bbanga ne baginsaba $2 by then essaawa emu mu bbanga $2 nendeeta abakamera bange ne tukwata eri munda nga ndi mu nnyonyi nze neekwata neeyiya kamera buno kamera obutono nkatega bwe nti ne kakwata oluba sayidi eno kati ate nga abawansi bakutte ekola ki ng'ebuuka ogenda obigattagatta nga kikola kugamba wali artistic ekigenze ewala $2 $2 ebiseera byezayisowanga senemeka era gwali mwaka ki gyali $6,000 mwaka kyo ebyemyaka saagala obimbuuze njerabira kubanga bondaba sisobola kijjukira $6,000 ery'emyaka egyayita gyagulanga poloti n'otandikamu n'omusingi abayimbi ba gospel bwe batyo bwe bali bakwata kyonna kye baalina okusobola okukola ekyo omuntu leero kyayinza okujerega oba okusekerera naye nga mu budde obwo nze sente ze nateekanga mu gospel music mu budde obwo singa leero nina amayumba amangi ontegeera naye obwo obusente bwe twakwatanga ne tuteekamu tusobole okuweereza wonna omutima gwabuweereza Mukama akwongera omukisa amen n'ekisa kakati taata bwe wamenya ekkoliga eryo ery'obutalinnya nnyonyi
weefiiriza ssente ze zaalikoze ebyamaanyi ne mu bulamu bwo n'oteeka mu buweereza bwo bw'okuyimba awo ndaba nga yali ategese olukuŋŋaana lw'enjiri kuba we are discussing about the video that happened some good years ago myaka gigenda mu 2 kati 2 oba gyayitamu kikyoyogerako ng'ogisindise wala nnyo eyo video eyiseeko ekoseba emyaka 10 eyiseeko kale 10 naye ate 2 kubanze gye binyimbidde emyaka 2 nga mu 2 kakati agagamba gye nasookerako emyaka 2 ng'oyimba emyaka 2 gigenda kuwera ng'oyimba gigenda kuwera nga 2 nga mu 22 awo 22 video eyo eri eno wakati katiko nenga terimo ndowooza emyaka nga 14 awo bwe 14 eri mu kulumba myaka 2 tukitwala kati ate nze kennyini nze mpeza 2 kati yerumba 2 jebbi temwakayimba waka kati otunya video eyo akale etutta ebiro kituufu naye tuli mu kujoogerako kituufu ekijoogezaako sikuba nti kyoba ki naye the art and the input omutima kale yes okitegeera so ekkoliga eryo wali kutula kuba bwe tulaba nti bulijjo kikositinga omuwendo okugula omuwendo bwe wateekamu omuwendo okwo okumenya ekyo ekikoliga ekyo ekyobutalenya nnyonyi kuba bannaye nekubira ebyo nkakasa emyaka 14 emabega okwogera ku nnyonyi nga muganda wange si kintu kyakusaaga bwe wakikutula olwaleero wali olinnye ku mawanga ameka gwe wakagenda mukko lwaki ekyo kiremerako ekyenyonyi kiremerako ati njagala tulabe omanyi olengera ebiseera ebisinga obungi twerabira nti omuwendo gukowoola omuwendo obuziba bukowoola omuziba gw'otulaze wali nti kyakutwalira time n'ogenda n'osasula ab'oku airport ab'oku kisaawe nobaga nti njagala ennyonyi yammwe empe essaawa namba mu bbanga nga ndi mu kukola bwenti ne bwenti luyimba lwange naye nga ggwe tewakikola nti kwejalabya olwedde wali olina kyokutula nze nali njagala kwejjako ekikwa kye bagamba nti sirinnyanga mu nnyonyi kaakati ennyonyi era Katonda bwe yakiraba waayitawo ebbanga 2016 nenninya ennyonyi eyaddala ng'erina gye ntwala nga si ya ssaawa emu leero for a reason era okuva olwo ennyonyi si kye kintu kyenkyalo luubirira mu mutima gwange neŋŋamba nti okulinnya ki ennyonyi wabula ennyonyi ngimanyi nti esobola okuntwala gye ndaga kye ŋŋenda okukola gyensonga enkulu gye nnyinza okulowooza kati kye ŋŋenda okukolayo gye ndaga naye nga kye bayita okulinnya ennyonyi zonzirinnye mukama mulungi awo wetwagala ennyonyi zonzirinnye kubanga nali mpuliddeko nga nazo nzikooyeemu yes lwakuba omuntu bw'akyogera bw'ati nga abantu balaba ku TV oli ayinza okulowooza nti kwewaana wali olinnye ebbaasi ng'ekujja wano naye ng'ekutwala Kigali nekukooya n'owulyange olugendo olukutamye nogasinga wano tumudde tubadde tutuukidde ddala kati gwolowooza ali mu nnyonyi ng'atambula essaawa 24 oba mmeka oba 13 oba 15 depending olowooza ye takoowa abulira akoowa wangi akoowa ssebo kati era ŋŋenda kubuuza tegamba okukoowa kwa njawulo ku bigere ŋŋenda kubuuza lwakuba wano mu Uganda tetulinaawo nti baasi bwekujja kujja Emityana nekutuusa e Busega n'olinnya baasi endala nekutwala oba saidi zeri Bukoto ate n'olinnyayo Bukoto nekutwala Ejjinja n'ogamba mu lugendo lumu nalinnye baasi 5 wano mu Uganda tetukirina naye ate ku nnyonyi osobola okuva wano n'ogwa e Dubai n'ova e Dubai n'ogwa mu America ku kisaawe ekimu kati nga JK oba ogudde ku Logan Airport mu Massachusetts kati ate nga mu Massachusetts si woolaga nga tolina okulinnya endala ekutwala mu siteeti endala gy'olaga ate ng'osobola okutuuka mu siteeti eyo mw'olaga ng'ate waliwo ennyonyi endala erina okukutwala mu tuyitenga bw'onogamba division gy'olaga ontegeera kati njagala okirowooze ennyonyi ezo tezisobola kukooya omanyi amaddu amangi ogenda okulaba kati kamunguluze eyakwata lulinga esituka jjukira fe abatandika tubeera n'amaalo nakwata n'ogenda
muba mwakagwa wali ate ne muddamu amatu gagize gawumyemu awala wakoze ki otuuka n'ogamba nze ennyonyi mpulira nzikooye naye nga teze wali osaba mukama akukola atya ya naye ekyo mukama akindabisiza kati kyemwagaza kunyongera different journeys naye n'ebiruubirirwa tinduubirira kiri okitegedde kati siruubirira nnyonyi nduubirira nsonga kugenda kubuulira njiri ekyo kimu kugenda kuweereza mu kuyimba ebyo bibiri kugenda kwogera ku nsonga eruma abantu bange oba erumanze ebyo bisatu ze nsonga eziyinza kati okubeera nga nti then n'okulambula ogenda olebe ku bulungi bwa mukama ebintu birungi ebweru eyo kansirike wangi Katende oli mukwano gaffe omulabi atulaba yaleetaze okutegeera nti olugendo Mr. JB lwe yali asinza okutambula nga lwewala nnyo lwali lulagawa ne musajja gwe era tukyali ku lugendo ate kakati ebyo si byagala olugendo lwali lulagawa olugendo lwe nali nsinza okutambula era lwe lumu ennyonyi ntandika okutambula nga ngenda mu America lwe lugendo lwe mmanyi nti era luwanvu because of ano n'ogwa oba kata oba n'ogwa Dubai n'abalala abagwa mu bisaawe ebirala okuva awo we mwagudde ate waliwo esaawa endala nga 14 so nga ate okuva wano oba otambudde ngedda esaawa endala nga 6 ezo ngendo mpanvu wabula ate nga neeri kisinziira engeri gy'oba wategeseemu okutambulako oyinza okubanga bw'onoogwa kisaawe kino ate bajja kujja bakuteeke ku kirala ogwe ne ku kirala ng'ogenda kutambula ku bisaawe emirundi ng'ena ezo engendo zibeera mpanvu naye kati sigendangako mu nsi ndala apart from America and then mu America muli different states ezenjawulo naye ng'ezo zengendo zange mpanvu America wala omuntu okuva kuno paka ku America atambulira sawa meka okuva wano paka mu America ali ku nnyonyi kati wano tewali weegenda straight lumu okujjako eve Kenya yeesobola okugenda olumu naye kati eva wano gwe bala nti between esaawa 5 oba 6 wandituuka e Dubai kakati okuva e Dubai singa ennyonyi era nayo bagitaddewo nkubalira sikubalira zino zakulwa kisaawe check-in na biki byonna naye nkubalira ng'otudde muli nti esimbudde egenze kati wali okuva awo okugenda mu America between saawa 13 14 15 obeera mu America. Tukyalina omusajja wa Katonda ono JBKatende muyimbi wa gospel mubuulizi wa njiri ate nga he's a producer a celebrated Christian music legendary kale mu bufunze tukitwale bwe tutyo mu ggwanga erya Uganda. Tukwebaza gwe munnaffe atugoberera. Make it a point to subscribe, like, comment and share that content you are watching. Pa now mukama ajja kubeera nga kutuweera ddala omukisa ogw'amaanyi ennyo nnyini ddala. Tell the story tunyumize Pastor JB. Oli musumba oli mubuulizi wa njiri kuba bwe natuukidde ku ttaka lino waliwo abangambye yagala Pastor JB nimbagamba nti yoyo bakugambye nti oyagala Pastor JB si bakyamu kubanga kisinziira okutegeera nga bwe kuli bwe tubeera ku gundi ku babodaboda bonna baba babadde bw'abanga akulabako ng'oli mulokole agamba ati agamba omusumba naye omuntu ne bw'aba yalokose jjo nabba enkoko bw'aba bamukuba nga mulokole bagamba bati pasita yabbye okitegeera so kasinza gamba nti omuntu akoze bubi okugamba nti oyagala Pastor JB it's okay naye nze Katonda kye yampitira kyenkugamba I'm an evangelist kubuweereza buli obutaano nabbi teacher musumba bumaleeyo obutume n'omuyigiriza nze Katonda yampaako bwa evangelist era ekyo tekiri nti bakintikkira kati bwe bamala okintikkira nenfuuka evangelist no I'm an evangelist by call
However, nsobodde okusomako ku discipleship to befit that title. Kakati evangelist bw'oba owuliriza ennyimba za JBKatende zoogera ku njiri. Enjiri yaze luno gamba muno kika obanga okulokoka kwesiruwaza ku lw'erinnya lya Yesu nsiruwadde. Enjiri yaze luno gamba muno kika. Okitegedde? Akati Katonda w'abalokole ono Katonda awooma. I'm talking about the goodness of the Lord. Era nga obuweereza bwange buli mu the greatest commission. Bw'onoowuliriza buli luyimba lw'enfulumya bw'ebeera nga alubamu ya nnyimba 6 ennya at least zijja kubeera nga zitambulira mu kkoowe ery'okubuulira enjiri. Ekyo nno kisufu muganda ffe mukama waffe JBKatende. Oli mukama waffe musically. Mbadde manyi oyaga kunkubya kibooko mbeere mukama wammwe ntya. Bw'ebeera musically nyinza okukakkana ne mmala gakkiriza. Kati omaze okukola oluyimba lwaffe luli Katonda abalokola ooma. Tuzeeko pado ennyimba zafulumanga singles oba albums. Nze ebintu byange olw'okubeera nti ssente nga ntono nafulumizanga mu albums. Naye ku alubamu ennyimba 6 abantu ne bamanyako oluyimba lumu. Kyajjanga kitya promotion? Anti promotion tolina biki kati kosobola ogendako ku radio yonna eriwo oba TV eriwo oyogera ku luno olumu lw'oyagala lubeere nga abantu bamanyirako zino endala naye era bamaliriza nga bategeddeko lumu. So bwento bwe nali. Ssebo. Okay, kakati Mr. JB era tulabye music wonga jja mubulizi wanjiri nga bw'ogambye you are an evangelist. Ekyo kinnyonnyola n'oli ali eri alaba. Music ono awafunako omukisa ogumutunza abapromota bano abagulanga albums z'ennyimba okupublishinga n'okudistributinga. Kati ffe ate we tujjira tutandika okuyimba baali bali mu kufeezinga out. Abaali bakyalemeddeko nga bamuyita X-Zone baali balondobamu buki bulondobi nga bagamba music wa Pasa Bugembe tumutwale, music wa Gondi tumutwale. Kati nga abamu tebasobola kukola ki kututwala. Kati nga ate batoniye balusiini baali olwo bali mu kuvamba HK nga bavaamu. Ontegeera? Yes, nga bali mukola ki mu kuvaamu. Kakati ffe ne tujja ng'olina kugenda ng'okyebeereramu wekka. Ontegeera? Kuba olwo digital system etandise okujja. Oli eyaguze album atandise ogiwulira nga n'omulala asobola ogifuna ng'oluyimba balumuweereza. Atukyali ku Tell the Story to the show. Here we are still with the celebrated Christian music legendary in Uganda, omwami ono JBKatende. Abo oba tomumanyi nkubira essimu oba sekyo genda ku YouTube owandikemu JBKatende ojalaba music we gwayimba bye yakola ne byakola katojja biraba. Oyongera okumutegeerako. Ekirala music waabwe aba mulungi bw'ogenda no subscribinga ku channel ye oba omuwadde omukisa n'ekirala oba omuwadde kye bayita support eri indirect JBKatende golabanga ekyokuzannya oba ekyokusaaga naye oba okoze kyamaanyi. YouTube channel ye bagita batya? JBKatende. YouTube channel bagita JBKatende. JBKatende kasootekamu oba oli kuli obojja kuba yo ebbanga lyonna ensi ekumanyi nga JBKatende. Yenze JBKatende. JB ku Katende liggwayo litya? JB ku Katende liggwayo litya? Nze John Bosco Katende. John Bosco Katende. Kanendi sala ne libeera JBKatende. Naye bwe nali omuto bampitanga Bosco. Kakati bino bye tugenda mu masomero nga owulira naawe oli sharp nendisala nendifuula JBKatende. Era lyeryo lyennina. Wow. Yes, ne ku biwandiiko byo nga passport naki? Katende John Bosco. Okay. Wow. Stage JBKatende. Wow. Ensiri erina mitima gyalyo. Yeah. Kakati JBKatende owekitiibwa
bw'otunuulira ennyimba zo zino tulabye wali otandise okuyimba oba otandise okuba serious mu kuyimba nga bano abasajja bali mu kuva fuluma kintu kino. Yes. Ate ofunye ekyo chance egulwa abasajja abo. Nze abasajja tebangulaako. Okay. Kakati bw'otunula olwaleero teriyo we bagula luyimba lwonna ng'ogyeko ku mitimbagano ku mikutu emigwanira wala nga YouTube nga Spotify ne walala gy'oteeka oluyimba lwo ne balusasula oba oli awo. Oli ayagala okugula oluyimba lwakuwagira esayidi eyo alina wayinza oddusanga walala wonna ng'ogyeko YouTube channel. Ng'ogyeko YouTube channel. Gano ge mazima. Ku Uganda nga bweri talina wayinza ddusanga. Okujjako nga agambye bugambi nti kanyamba omuyimbi ono JBKatende kamukubire asobola okuorganizingayo some music ne mukolera oba CD nenjire bolinga nenkola ki nenjimuwa ontegeera naye I'm soon releasing my reggae music album. Reggae music album. Oyina reggae album gy'oyagala okuta? Yeah, I have more than enough songs to release. Kubadde ng'otandise okuba reggae. Reggae? Mwali bulijjo mwali. Abantu olugenda ennyimba zibotola okukola zihiti bulijjo ziba za reggae. Tezibeera za reggae. Naye ate nina reggae music. Wow. Yeah. Towuliranga kolimba bagamba freedom is mine. I am free, free, I've got freedom in Jesus, I'm free, I've got freedom in Jesus. One people, one body, one blood, praising the Lord. Amen. Ako kafuluma mbiroji. Jesus, you're my hero, my number one, best friend. You're my best friend, best friend. Jesus, you're my best friend. Nina ennyimba za reggae zisukka mu abiri. So, mu November, ng'ennaku z'omwezi 4, November this year, I want to release my reggae album. Naye ngenda gikola nange kati mu ngeri eri digital. Ngenda gitundira ku flash. Yeah. Okay. Ngenda kudesigninga flash zange nga ziriko JBKatende. Omuntu ajje atwale ennyimba zonna ku flash. Zonna. Flash gy'abaagula. Zoli okoze. Eza reggae. Wow. Ontegedde? Eza reggae. Kakitegeeza n'omuntu omulala asobola okuŋŋamba ti JB prepare me an album gye wakola mu budde bwe buti. Ngiteeka ku flash. Nga flash eriwe labeled JBKatende. That's the way omuntu gyayinza okusupportinga oba ku YouTube channel omuntu na subscribinga mbu tusobola okubeera nga tusasulwa ku YouTube channel singa abawagizi bange bonna baba basobodde. Abawagizi b'omukulu bannange ekintu kino mukirippire YouTube channel ejeri mugiwe support. Yes. Ba subscribers we bawera bulijjo ne watch hours we ziwera batandika okuwa obulango akasente katandika okujja ku account yo. Ekyensaba Katonda kituukirire. Bambi mu muyambe ekintu ekyo tukikole kitambule. Bwe tuyinza okucelebrating abantu abatuwadde omukisa ebbanga lyonna. Kikole nga atagenderedde Mukama ajja kuwa omukisa. Tera nnyo okugamba abantu nti toyinza akusiga bulungi n'okungula obutali bulungi. Ate kikole nga atakikola enkya. Oluyimba olwani? Nalwo lwange. Kikole nga atakikola enkya. Nze nkikola nga atakikola enkya. Full package nga ba full package mpa ku full package yo nga o subscribinga JBKatende. Amina. Karibu okatakate nyimba zo ine nyimba nga mmeka oba albums. Kyenjo kugamba ennyimba ezange eziri recorded nteeka okuba nga ndinga mu 18. Nga 18 olumu ngwa ku computer yange nesanga nga folder nga teziyiseewo nga zikoze zitya kubanga nze nyimba inspiration. Katonda kyampadde kye ndicodinga si recordingira abantu nti abantu leero guno omwaka kamba wa alubamu ndicodinga Mukama kyampadde then bwe mbanga ngenda okubeera nga ngenda okuyimba awantu era nensaba Mukama mpa luyimba kiku zino zonna ze nnina lwemba nyimba mu kifo gundi.
Yes. Kati Mr. JBKatende. Waliyo ku birungi by'oyinza okulaba ebiri visible by'ofunye bukyanga oyimba musically, bukyanga oweereza Mukama musically. Ebiri visible. Ebirungi ebiri visible. Baka kati olwaliro bwe tugamba nti amanya agamu ku manya agasinga okuba famous nga ga producing the gospel music erinnya lyo kweriri. Kitegeera kakati te Uganda tetumanyi ku celebrating abantu bulijjo. Weesanga nga omuntu nga gwe, omuntu nga omulala, omuntu nga Ronnie Mukisa, omuntu nga Joseph Segawa, omuntu nga ani abalina impact balina kye bagase ku gospel music mu Uganda nga olwaleero oli ayinza okugaana okumuselebratinga nga agamba mbu baggwako n'omugamba baggwako gwe yabaleeta okuggwako n'ensangiriza agamba ekiggwako manyi be kiggwako gospel music asobola okuggwako n'ensanga omuntu ng'agamba mbwe simanya mbwe omuyimbi wa gospel yaggwako oyo ayinza n'okunkyankalanya kubanga gospel music etandikirawa mu Bible. Teriyo gospel musician yenna ayimba nga ta consulting the Bible. And God's word is ever new. True that. Ontegeera kakati bwe kiba ekigambo kya Mukama nga eva kiramu. Ontegeera didwe kikaddiwa mu Bible mulimu olunyiriri olukadde sirulabanga wangi sirulabanga aha ekigambo kya Katonda waliwo lwe yagamba nti kati wano kye bagenda okusoma kigambo kikadde ekyo nkimanyi kakati oluyimba lukaddiwa lutya nga nyimba Mukama ye musumba wange nange seetaagenga nga gwengo jango ngamba nti omuyimbi wa gospel oyavaako oba omukadde kagenda mu Bible naawe okwate Psalms 23 ogiyuzeemu ate oba yadda nnyo ontegeera so abayimbi ba gospel basigala bakyali relevant ba mugaso wabula wabaawo abato abajja nga babeeyungako si myaka olwa entry oli asobola okujja otandika okuyimba gospel music nga w'ataano nga w'asatu okitegeera naye gospel music taggwako mazima kituufu tolimbye. Tell the story tunyumize tukyalina omwami JBKatende kyayogera ge mazima wabadde oŋŋamba ku birungi byenkoze ntya byolabyeko oba byofunye ebirungi byensobodde okulabako era byenfunye. One, acceptance. Okubeera nga nange abantu basobola okugamba nti ndi muyimbi wa gospel ekyo kinene nnyo kuba bakyayanira nabo baki bangi naye Katonda yakikola ki yakigaba so ekisa ekyo Katonda kyanteekako ekyo kirungi era kiri tangible. Bafaanizi bange bonna ababeera bandaba ne bagamba alula ekisajja ekyo kiyimbye bulungi kisajja ekyo kiyimbye nenfuna omukisa nembikkulirwa nenzibwamu amaanyi nakyo eyo n'ekyo kiri tangible. Then mukyala wange family making up a family. I've been with the family for emyaka kati gigenda kwera 2 because my first girl yawezeza 18 years. Kitegeeza nti ekyo kiri tangible omuntu okubeera ne family nga n'olwaleero weeri ontegeera ekyo kiri ki tangible. Then kyekirala ekiri tangible international friends Mukama bangaseeko n'omuntu ali mukunda bakati essaawa eno olwaleero yandibadde alaba gwe bagamba mbu bode mukonye simanya kiki naye kati ali wali alaba jebbi ekyo kiri tangible. Ebyo bye birungi mu bulokozi mu kuyimba gospel music byennina. Amina. Wow. Mukama yebazibwe. Amina. Tell the story tunyumize abwetu betambula ladies and gentlemen atukyalina omwami ono atali mutono atulina omwami JBKatende emboozi bwetambula weewaawo tunaatera okubanga tu signing out. Omwami JBKatende tulabye tunyumiriza ku waliwo mwayingirira n'otubulya ku baali bayimba abaali ab'amaanyi awo luyimba kiri oyinza okujja mu mulembe ogwo n'oluzza mu luno nakati nga lukyakuli ku mutima kuba gospel music takaddiwa kituufu. Luyimba kiri owulya nga lwakuyingiramu wali nga wakalokoka mu 97 nga n'olwaleero owulya ku mutima gwo teruvaako era muyimbi kyoyo naye afeeling proud nga atulaba right near. Naye kati lwaki oŋŋamba 97 nyinza okugenda n'ennyimba laba nyinza okuyimba oluyimba lw'omuntu ng'amazima
omuyimbi oyo teyaluyimba mu mwaka ogwo kakati ne maliriza nga ate yawakana ng'oba ki ontegeera naye nze kyendowooza mbuuza nti oba kale oba bayimbi kibe wenyumirizaamu nga tonnayimba kale wakiri njogera ekyo kale tugenderaawo kuba wembadde nzira naye kale onsoose tugenderaawo oyagala nsooka eri wali nawo tewali kale bwe nalaba beezeekeeri ezeekeeri sebagala nyimbira Yesu yalwana entalo zange nyimbira Yesu yalwana entalo zange emisana n'ekiro tumusinza oyo atulwanira kati oyo ye njagamba mu budde obwo ya inspiring yes kakati then ate ffe wetuukidde okuba music waffe nga ba pastor okudi omuntu nawe ogamba nga nawe ogamba yinange nandikubaliwo ontegeera basse ku matini siritya kintu kyonna awali Yesu nesize ontegeera Segawa Joseph ye musajja yasooka okukuba traaka zino zibeera ku disketi simanyi oba gwe walaba kunange zirina disketi floppy disketi bakubako traaka ne bagiteekamu ne muyimbirako yes oyo omusajja Segawa ye yagitukubira nga bali mu nkere naye omusajja oyo naye n'atwinspiringa ng'omusajja asobola otuterereza ka traaka naffe tukole ekitubeerewo ontegeera kakati Pasa Bugembe nze wenyimbira oluyimba nti Katonda w'abalokole awoma Pasa Bugembe olwo yali yamala dda okufulumya oluyimba bampitanga lya yero kati abo abasajja batwinspiring yes kitegeeza namwe mugwanidde okubeera kyokulabirako ekirungi mwina aba inspiring tulina abantu inspiring kyekyo lwaki naffe olwayo tulina okulivinga exemplary ate n'abalala batugoberere yes omanyi nsanzeeko nnyo abayimbi nga ye agamba ye kyakola ye mugayi gwe kugamba gospel atandikidde ku gwe abeerayo byakwese ng'alowooza weakness kyokka ng'ate ezo ze strength ze bwe njogera nti bwe nalaba Pasa Bugembe ng'ayimba oluyimba bwe ruti mu budde obwo nange nawulira nga ndi inspired n'ennyimba ezange ontegeera bwe nalaba Basaamu Ssennyonjo nga bayimba gospel music ontegeera nange nembeera neŋŋamba naye ndiyimba ezange ago gabeera maanyi gange mba si kakkanye wansi yes ekyo nno kisufu kakati mukulu JBKatende yes mu baana bo bw'otunula bw'oti olaba mulimu abanaayimba oba mulimu abayimbi kuba bagamba nti akali bakendo okalabira ku mukonda abaana abange benzaala amagabo oti olaba mulimu JB omulala bwe mbanga nsobodde okuyimba abalala ne mbayigiriza okuyimba abalala ne bandabirako okuyimba mu gospel munnaye nno n'abamu mu secular bwe kibanga ekyo nkisobodde mu famire kiteekwa okubeera nga nakyo kisoboka era abaana bange sofa abasoose mu kanisa wano bakubi battendo mu kanisa wano basinza omulenzi addako awo mbadde njogera omuwala asooka naddako basinza batendereza omulenzi addako mukubi wa ngoma bonna bali musically tuned wabula mu budde obutuufu saagala kukaka mwana mu byakuyimba nga kyali mwana muto ayinza omaliza nga akyaye ebyobulokozi because we are hustlers okulaba nga tukiteekawo kati ayinza okituukamu n'atabeera hasola instead n'akyawa obulokozi naye in church here they are so good ekyo nga kisufu abo tulaba ennyimba zo nnyingi nnyo ate obaddeko mu states batono ababaddeko mu America n'ata recording eryo kayimba oba n'atakwatirawo video wewe recording edeko mu America oluyimba lonna oba video yonna okushootingirawo video let me say this singa company yenkwata ndasobola okufuna some friends ne bakwatayo video ki singa oba ogenze ku YouTube teekamu oluyimba Jesus is my love
Jesus is my love. Jesus is my love. Video wagishootingira mu America Video nagishootingirayo naye nga mbigasigase na mikwano gyange. It's not a recording company. Naye nga nasobola okubigattagatta. It's a good song. Jesus is my love. Wagikolereyo. Wow, ekyo kisufu. Mani Lucy tula kubifaananyi byemukwatidde ebituwanya amaanyi. Songa oli awo nange bendimba entukeyo nange ndizikwatirayo. Ekibeerayo nti eri bambi okufuna abantu ba technocrat okukola ebintu nga bino babeera bazibu. Bw'abeera ng'akimanyi aba akimanyi nnyo nga mulina kugenda kumunoonya kumusasula professionally kyoyinza obutasobola. Yes. Okay. Wow. Experience ki kyakuyiga kiki wayiga mu bantu abo wane waffe tukikola kyanayiga bweru baselebratinga nnyo omuntu alina ekintu kye yali akozeeko than okumuyuza obuyuza nga bamuzza wansi. Eri kasitwa bwange omuntu alina ekintu kyonna kye yakola ne kimutuusa we kyamutuusa is ever celebrated, welcomed, ate abantu bamunoonyaamu amagezi. Unlike here in Uganda omuntu bw'aba alina ekintu kyonna kye yakola ate ebiseera ebisinga abandimulabiddeko baagala kubeera nga bamuyuza bamufuule stepping stone bagendewa bo waggulu ne batamanya nti ensi eno eri bweti mu kwetooloola gw'olinnya osubiddwa kye yandikuyegereza ate nkyogenda tutuuka waabadde nga tolina magezi ku nsonga ezimu. Kitegeeza generations ezijja okuddako zijja kubanga zisubwa amagezi agamu kubanga wahampalinga a certain stage netayita mu bulamu bwo. Yes. Ye JBKatende olwaliro gwe tulinayo ku mmeeza nga bwe tuwumbawumba amubuuso wange obutono obusembayo. Mwami JBKatende. Yes. Mu nnyimba z'oyimbye zonna ndaba mpitirivu. Olina mukuzikolabo. Inaka abaana bawadde ku mukono noga wayi jangu tuyimbe muko oba jangu oba waliwo abasabye n'oba waayo ko ku bukolabo ine ku kolabos mu nnyimba empitirivu ezo z'olina. Mu nnyimba empitirivu ze nnina JBKatende sina mu kolabo. Kiki oli nnyo selfish togaba kolabo. Situndha byennyanja. I'm not so selfish. Naye wabula nyinza kugamba bwenti eyinza okubeera nga abayimbi abajja ekyo tebannakiyagala nayenza omuntu bw'aba akyagala ng'ate asaanye okiweebwa biri bibiri bw'aba akyagala ng'asaanye okikola ki okiweebwa nkimuwa sirina buzibu ate nange njagala nyimbeko n'omuntu naye njagala nyimbeko n'omuntu ng'era ng'akigwanira kubanga lwaki nkugamba bwentyo oba oli ondabyeko ku stage so when I'm performing on stage nsuubira nandyagadde performing n'omuntu bwe tutambula ngefuta likwatagana nja kutuuka ogamba nti wano oba ngenda kuyimba bwenti mmale mbuuko oba nzine nkole bwenti katate yayinza okuba ng'ayimba bwati kati tuba tunakikola tutya naye omuntu yenna bw'oba oli eyo ng'oyagala okuyimbako ne JBKatende munnange neyanziza jangu tuyimbe tukube ekintu kya Mukama erinnya lya Mukama tuli yemuse level to level n'abalala balikwatira. Amina. Akalimisa JB wangi bw'otunulya music w'oyo olwaleero tugeze owaddeko abaana bamu tugeze oli azze n'omwayo ka kolabo oyinza kutunulya bintu ki kuba ogambye agwanidde ate buli omu ayimba ndaba bwe mba nnyimba nti mbangwanira buli ayimba ye abaalaba agwanira buli ayimba abagwanira g'otunuulira biki ebyo noga nti ono tujja kuyimba ono tetujja kuyimba. Number one character yo character ye erina okubeera nga ebifitinga nange tojja kubeera nga oli eyo oswaza erinnya lya Mukama mu ngeri yonna gy'oyinza okuba nga oliswaza kati ate ggwe ojja ogambe nti oyagala kola nange ki kolabo otegera tulina okubeera nga at least ffenna tulwanirira obwakabaka bwa Katonda then content oli ayinza okujja agamba JB njagala tukole kolabo ne nja kubuuza nti luyimba ki onyimbiremu
ngenda kutunuulira message gy'olina is it worth okubanga nange njiyimbamu njiyimbako ontegeera then bwe tunaavaawo ngenda kutunuulira weeyisa otya ku stage kuba kati JB singa onontwala mu kintu kye sisobola nga nange ekyo ngenda gamba nti sijja kuflowingirayo mu maanyi gange naye singa tugenda kikubanga naawe ogamba kikuba ne JB tuteeko kiwangula jangu tukole. Amina. Yes. Wow, ekyo kisufu. Kano ke kasemba mu kumaliriza bana abayimbi abayimba olwaleero bwe bakugamba nti mukulu JB aweebuuzibwako ku by'endongo ku bya music gospel music mu Uganda oli musajja yeebuuzibwako lwero bakugamba nti oyo ku bayimbi nga bana bataano abakola obulungi olwaleero oyinza kumenya baani abakola obulungi olwaleero ngamba abaliko olwaleero kiteeke mu luzungu manyi oluzungu kati obwo obusembayo buteeke kale mu luzungu nze simanyi nnyo oluzungu naye bwe bambuuza nti ki singa obuuzibwa nti who are those best gospel artists in Uganda per now? Yes. Well, there is being best tekitegeeza nti yo gwosinga bona wakyo bayita foomu waliwo okubeera omulungi n'okubeera ku foomu tudde mu mipiira olwaleero ffe we twakulira waliwo abasajja bayitanga ba David Beckham ba Michael Owen baani tebakyaliwo olwaleero naye nga baali bakabiruli era life gye balivinga essaawa eno yadde tebakyali mu kisaawe nungi nnyo balina n'amaklabu g'emipiira bagagga bazibu oluusi n'okusinga ate abali mu kusamba olwaleero ntegeeza ki wakyo bayita okubeera ku foomu nga ba Ronaldo ba Messi naye ng'ate waliwo ne ba Cristiano Ronaldo oli senior Dalima omutegeerako mu Brazil kati kyeŋŋamba nti olwaleero bakugamba nti bayimbi ki abali ku foomu olwaleero aba gospel e Uganda olwaleero oyinza kumenya baliwa ekibuuzo ekyo kiri tricky because abantu bakyuka ate n'abantu gye bali naye nga tetubamanyiiko kiwanvu kati omuntu nga JB okufubutuka nkuwa abantu 5 nga doctrine zaabwe ez'enjawulo mwe batambulira sizikola ki sizimanyi nga when the lights go off and darkness comes simanyi gye babeera simanyi biki bye bakola ekibuuzo ekyo kizibu nnyo kiri tricky onfunye bulungi kubanga nze njagala oŋŋambe bwoti nti kale basajja ki oba bakazi ki beweenyumirizaamu mu gospel music kuba kale bw'oleeta foomu simanyi bantu gye babeera na biki naye kati nze nja kugamba Joseph Segawa mwenyumirizaamu because he has stood the test of time. Okay. He has stood the test of time. Okay. Joseph ki Segawa mbadde nkusaba nkome ku oyo omuyeka bali nze leero gwe nkugambye kati lwe tunaddamu olulala mukulu JB kana kuba na katima kankoko uliza lwe tunaddamu oluki olulala nja kukubuulira omulala naye nze nkugambye Joseph Segawa has stood for a test of time. Wow. Kati abalala bayimbi buli omu ayimbe nja kudda nkubuulire okay mukama akotuweera omukisa abwete butambudde olwaleero could tell the story tunyumize show yenze mpaji given Brian Kagati tubadde n'omwami ono a celebrated Christian music personality he's a legendary in this field of gospel music mu ggwanga lino erya Uganda akoze bingi olwaleero naawe byobadde omanyi binoonyerezeeko ku YouTube yeyita JBKatende era ge mannya ge newalala ojjabba omunoonyerezaako jjamulaba so mukulu JB akatalekeka koali ejjusiza singa oba tukatugambye nga tugenze akatalekeka kenandi ejjusiza singa mbasika bagambye nebaza Katonda olwa Appointed Harvesters Church ekulirwa
Apostle Michael Lutalo omusumba wange wano n'omusumba Philip Nyombi mbadde nabe emyaka 2 mwejo mwena mu kifo kino mwempa sirizo omukyala abaana bange bakula era mwemperereza nebaza Katonda olw'abantu abo nebaza Katonda olwa Bishop Kiganda yandaga abantu era mwenyumirizaamu nebaza abasumba bonna abampita n'empeereza yonna nebaza bafanizi bange mwenna mwebale kubeera nga mumpagira era nsaba munyongere okumpagira akataleke kaakasembayo bamaneja bwebeerayo abantu abakyalina ku ssente mu gospel music eyo oyinza oba nga oli mulokole osobola n'okubeera nga toli mulokole naye ng'ekyobwakatonda okiraba kikyasobola okugenda mu maaso bambi mutukwatire kasente kateeke mwana oyo ali eyo bw'aba akubuze kaleetwa kale okwongere ku jebbi naye omwana wa gospel asobole okubeezaawo music recording video recording okusobola okutambula musobola otukwatira sente ne muteekamu abantu abayimba ennyimba ezitali za gospel ze bayita secular bali b'amaanyi olw'abantu abalala abayimirira eyo ne bavujjirira oli n'ayimba oluyimba omuntu n'ava eri n'akwata emmotoka bepaba n'agimuwa ekyo kyongera amaanyi ne self-esteem nti alina gy'alaga n'akola ekivvulu abantu ne bakola batya ne bajja naye owa gospel n'akola ekivvulu abantu ne bamaliriza nga tebakoze batya tebalabise nako ebyo bituzze emabega abayimbi bangi ababadde aba gospel nga bagenze ne bayimba kati secular sigenda ba mentioninga ninawe nabadde ate ne mba mentioninga ne sigenda ba mentioninga naye tubamanyi abaana babadde mu church ku butuuti bwaffe nga bayimba naye ekibaddusiza eri kagaati kati bano abasigadde nga tebannadduka kugenda kunoonya eri kagaati kale sigamba nti badduka olw'okuba teri kagaati naye kale olw'okuba sigamba gwe ngamba ekyokulya naye kati olw'okuba bambi basobodde okuyimirira ne batagenda ka JBKatende mbaddewo emyaka gyonna ddala bw'oba olina obukadde bwe 10 n'obukwata n'obunteekako netandika okutegeka show ez'amaanyi kubanga content njirina obusobozi mbulina gano maanyi gange ndi myaka 46 nsobola okikuba ontegeera wonna wontadde naye bw'ozinteekako ofa bw'ozinteekako tolaba nti ekitibwa kya Katonda oba okiyimusizza abagagga abali mu kkanisa bambi muyambe abayimbi ba gospel music abaana abali mu makyaki gammwe abasumba bambi mubayambe mwe maanyi gaffe bwe muyimirira naffe tusobola okubeera ab'amaanyi ne tuwangula naye ffenna tuwangulira wamu nga tuwangula ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amina tweyanziriza nnyo muganda waffe JBKatende obubaka obwo obulungi nkakasa nti butuuse gye bulaga ensonga eyo gitwale nga nkulu nnyo addamu okeetegereza ennyo akataleke kako kayogedde ojja kulaba ng'olina woogwa gwe muganda nga ali obuuyo obwo naddala ng'oyagala era ng'owagira emirimu gy'obwakabaka bwa Katonda. Tell the story tunyumize ate tugenda kusukka wano olwaleero mpaji Given Brian Kagati the gospel music apostle sijja kusukka wano mukama abatukuumire. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.